Suspect laser. You guys did a meeting now? Yes. No, mbuza. Wala mawuli awagayitingana nti wali temutegana nti omulabe ebisana ate nekirira n'omulabe. Sikituufu naye nga olina namba ye bazimanya nolina namba yali Jasmine muyimbe muno ate wakimba nebanange ate abayimbi be Uganda lwaki mutuuka ku sseri eryeganda ne bannammwe noluyimana kuba nti olina namba ye kozi nze nawulira nti you tight friends omulaba emisana n'omulaba n'ekiro sikituufu abantu boogera nene wabiwulira sabiwulira mbiwulirako gwalimu. Aya tugende. Yes, suspect laser. Kiki ekiriwo? Oli bulungi. Abaana banyiriridde mu covid beekwese ne banyirira kyo ekiriwo. Kaki akatambula suspect? Wali era embeera nga wodira. Weya. Yama. Oli bulungi. Really nice. Oli nice. Yes okoleke. Bangambye oliseera kayi. Soka tuwemu akapeera kayibako komanyi nti abantu ke baasinga okumanyirako. Jiwulira mbuuza ebbaalo jiwulira mbuuza jiwulira awo nno lira ebbaala nti ebbaala yes success blazer bwe tuli naye abadde babuuza nti yalagawa right now wono wano ng'obadde oludde otuwo kyamu no baddewo just manina album yange enkola enya project yange nakola so tuwelini okoze album ekyo wakitandise ekutwalidde covid yonna eriko enyimba mmeka munaana album ebiseera ebisingira kuba enyimba 12 kutuwaddeko 8 eba ekyali album nyamunaana kuliko oluyimba bagiyise linyaki Blackman album lwaki Blackman album Blackman kirina kitegeeza Blackman kitegeeza jendi kitegeeza amanyi fe abamu twakulira ku Blackman ze sente kaŋŋambe ez'okutuyana zirimu n'amagendo ofuba kutuuyana nnyo okulaba nti ofuna kitono ofuna nnyo ate ofuna kitono so kuyiriba so feze zatukuza zezitukuziza so so just album yange nagitumye Blackman suspect laser wavaawo okuyingira music natandika music nga nakamala from 6 years so that's when I abamwe baali bakukkiriza oba wewagula bwewaguzi of course sooka kubanga wali tebakimanyi nti ayinako so tebakibalira first place bali later on nebalaba nga kidoya mama nitata webali no I don't see my dad but I have my mom waleeto style buli omu nasooka do you believe that people still mistaken you okubanga ogina mu style ya fit my vibe lwaki ogambye eri different change ufula different abantu fenaffe tubijja mu bantu tubibaleetera naniffe netubibaleetera tusensooka naye kati njagala kive mu kamwako gambe nti bannange nze omuwuliriza fika akola kino nze ate nkyusaamu wano vibe yange yanjawulo suspect laser oli mukwano ogwali jejezo you guys did a meeting now no mbuza bubuzi era kosa abayibu
mawulire awo agayitingana nti wali temuteŋŋana nti omulaba emisana ate nekirira n'omulaba si kituufu naye nga olina namba ye basibanga tolina namba yalige Jasmine muyimbe muno ate bakimba nebanange ate abayimbi be Uganda lwaki mutuuka ku sseri eryeganda ne bannammwe nonoyimba nokuba tolina namba kozi nze nawulira nti tight friends omulaba emisana n'omulaba n'ekiro si kituufu abantu boogera naye nene wabiwulira sabiwulira era mbiwulirako naye gwali mukubinamba but you have a girlfriend. That's my personal life. Suspect Lisa, music COVID yabadde atambula ati akuyisiza ati si mubi just nti ekiriwo emanyi tekikyakola nga bakola tukola so haso yamaanyi nnyo kati itaiti mugo ate nga cost tezikyuka sigala kyekimu ate zeyongerera bweyo kitegeera producer sente zebamuwanga tuliddamuga omanyi kati tuli mu covid tabimanyi videographer oba wali okola video milioni 5 awo yakumanyira so kizibu nnyo okujja n'omugaa tukolerera milioni mu kitundu ajjagamba ate yajja okwogerako nti oyise biivi kitegeera bale kyekyo olina olimba olupya lwokutambuza Yeah, I have an issue. Balita Mulinzi. Bana. Abali waka. Okola ki? Okujja okukola figure fedwa simbola. Obayita bajje ka competition keyongere. So this song chichi wabudde lucho dutumatayitu Mulinzi video ba content ali mu lwaki. Lwaki wakoze content search content? It's just a vibe. Vibe? Yeah. Just remember luliku. It's just a vibe. Nti mabali waka Mulinzi ndali vibe mfano mabali waka Mulinzi ate fani banajulia watyanga tuli mu local down. Omusirikale akusage mu bo mu and kati mulimba muri mu basi ngamba okusule wakangumira mu batuni. Yana temwewumbuza ngumira mu batuni. Okola ki? Kwateza fuka daily routine. Okusule waka ngumira mu batuni. Mwewadde babakubi naye nga mumukubye ekigiri nenga size waka tuwemu akapera yo nti watali kikirya nti kati mwebase naye temumanyi kiri eno bakazi bammwe tuli nabo eno mwe temumanyi kiri eno timulinze bide abali waka mulinze bide tusimbudde eno mwe mulinze bide abali waka mulinze bide fe tusimbudde mwe mulinze bide ekitegeeza kituufu Suspect Lisa mubba bakazi b'abannamu ate mu luyimba okyogere no kyentegeeza mwe muli eyo bakazi bammwe tuli nabeera anti gobeere waka n'ogamba tuli mu lockdown era girlfriend wange alayika ali waka kumba ali mu kikiri naawe golowooza ali waka naye yeebasa mbu ali mu covid mumanye akafi mbe ali mu kikiri so just statement kyetegeeza tigolowo nti kati mwebase naye temumanyi kiri eno waliwo yakola oluyimba bwe rutyo n'afuna obuzibu ne gavumenti oluyimba lwokubye lulinga oli provokinga gavumenti tebakukima oba do you have plan B singa bakutuukirira tebajja kukima ate kati anti mune ogambye mwe muli waka feno ki lulinga oluba provokinga oba okakoze ngaawe nga kakudyo bakukime bakuwe kasente ye butumbiza sound bamukima bamugamba era ne bamugamba bagenda duddamu balokole nawe oluyimba lwokoze mulimu part mwe mwebase akiri okola ki okusula ewaka ogumira batuuno kitegeeze endongo mugikuba mu buli ngeri provoking a government
oba obalakanye just luyimba vibe we yakwatidde wabula noyogera ebituufu byemukola bagenda bakima yes abadde suspect laser nakayimba kakapya mulinze bide mwebase ffeno tuli mu ndongo bali mu ndongo siize naawe amina